Wengenda ne bigambo bya Levikson Levi akugamba nti bamaze ne desire emyaka 7 happened? Well, being a member of the church and being very vigilant and, of course, looking forward to the blessings of God, of course, looking forward to marriage, I at a particular point felt like I had probably Met the right person. not really met the right person, but I felt like I was not so involved in outside events. Like I felt like I was so closed up in the church, even if people might think differently, because being an MC, you're probably open out there, but it's not easy for you to be in the limelight and then have men approach you. But here I was in a friendship kind of situation with someone, and then of course one thing led to another. I trusted, and maybe he trusted as well. And then for some reason, we thought that probably maybe it was time for us to even have kids. Because I remember him telling me, like, how can you be, you don't have like a child or nothing? I'm like, I don't. Like, my whole life, church, school, home, and then work as well. I was like, we need to have babies, we need to have children and all. Of course, the procedure, being born again Christians, the procedure, we both knew the procedure, what it takes. But it feels like we probably underplayed that and we decided, you know what, why not? Amazima gali nti Yes. Video eyasa faces ya myaka nga 7 emabega. Banirizaako nate abatulaba era abatugoberera tuli ku Deni exclusive. Wano nno wetusinzira okubeera nga tukuleetera emboozi ez'enjawulo n'osobola okubeera nga munywanyi ozimanya abutereevu nnyo nnyini ddala. Awo wennyini olunaku olwaleero Gwen naye si mulala wabula ye Samike agenda kubanga yeeyanjula mu maasoko awo. Wabula ensonga egenda maaso n'otambula, waliwo video n'abapika ensonga ya Bizzo ne Levikson, era nga bangi balina allegations ezigamba ono talabirira baana, tabafaako ti ate takola bwati biki. Mu mbeera oba oliawo esikiriza oba eteekawo obukubagano between the two parties, naye nga bw'owuliriza ebiva eri omukyala nga gamba nze sina buzibu bwonna ate era sina kyenja kwogera, temulina kyemujja kunzijamu. Tugamba ndowooza bannamawulire bano engeri gye babeera abazibu nga bamanyi sekita mwe bali. Alabika akazannyo yakategeera bulungi Bizzo. Anyway, mukulu Sami nkwanirizaako nate olunaku olwaleero. Twatandise taata w'abaana. Oli otya taata? Ndi bulungi ogamba. Olamu bulungi. Olamu bulungi. Naye oli mulokole? Lwaki? Mbuuza bubuuza. Tekinswaza ekyo. Kati lwaki ozoze kubuuza lwaki? Ndi mulokole era tekinswaza. Katonda akwagala. Naawe bw'atyo. Naawe bw'atyo. Mbabuuzaako abalabi ba Deni exclusive. Anti omanyi munnange waliwo Deni exclusive, Beyond. Leero tuli ku Deni. Yes, tuli ku Deni exclusive. Okay, Deni exclusive mbabuuzaako mwenna, then n'abatannaba kusubscribinga osoga muganda otaatawo maamawo ankowo bonna n'obaga abasubscribinge Deni ajja kuba ndowooza akuleetera ebintu ebifaanagana ku olwedde ebiriyo, ajja kuba abantu abasinga abaleeta, so nga mufuna ebigambo nga mubijja ku the horse's mouth. So osobola okugamba kata n'abasubscribe na subscribinga. Yes. Then kyowe nakyala okuteesa n'okomentinga wansi awo. Kitoba nga totyoboola tovuma towemula. Awo eggwanga tujja batulitwala mu maaso. Olambo gamba kidde. Olambo bulungi. Bigenda bitya Sami? Si bibi. Okay, wabaawo here and there ebiganye naye Mukama atuyamba tutambula. Amina. Amina. Sami. Yes sir. Tubadde wano eno nga bitambula mu weekend. Nti Levi ne eyali omukyala we ndowooza kale maama w'abaana omukyala amanyikiddwa nga Bizzo nga bagamba nti
Levi abaana tabalabirira bikoze bitya biki Bizzo aveeyo ayogere atubuulire naye Bizzo bambi afuuse kyesirikidde kyenyinza ogamba bwentyo kubanga tavaamu ddoboozi obutavaamu kigambo tavaamu kigambo ye yagamba kansirike mmwe abamawulire mwogere ebyammwe kuba bangi bapika nnyo ebifaananyi ne bikomawo oluvannyuma lwa Levikson okulangirira nti agenda kuwasa Desire awo twagenda ogenda mu mikolo ng'ebifaananyi by'abaana wuuno bagamba nti mulokole alina n'abaana yabasuula biki n'ebintu ebirala ebiringa bwe bityo so vidiyo eno bwe yakomyewo ne bitandika nnyo okutrendinga neereetera abantu okufuna interest mu story eno so ndowooza omanyiko ku Bizzo a little bit ne wewa 1% ng'omuntu yes kyekyo ekireetedde Bizzo okusirika ye bino bitandikirawa okay ekireetedde Bizzo okusirika era bino bitandikirawa ebya vidiyo yes okay ekisookera ddala Lady Bizzo ye mumanyi ng'omuntu yes ekyokubiri tuteka akaseera nga simulaba maaso ku maaso enso okusisinkana kitutedera ebbanga naye nga ye mumanyi okay now njagala nsooke nga ntandika okwogera ku kino ekintu obuzibu tusinga okuba nabo mu ggwanga lino Uganda ye the use of social media n'okusingira ddala abantu abanoonya akantu baffe naawe onoonya akantu adde wange yanoonya akantu yabeera mu buntu eva ati amazima gali nti yes vidiyo eyasafeesinze ya myaka nga 7 emabega 7 years yes era vidiyo eyo I think yali hosted and moderated by Pastor Jessica Kayanja if I'm not mistaken yali am hostings I think bali bamuyise kwogera ku about single motherhood so the single mothers and what so kibali bamuyitidde but that was 7 years back around 2018 I think that time when ngenda ne bigambo bya Levikson Levi akugamba nti bamaze ne Desire emyaka 7 yep siwe yagamba ebyo bibaddewo era so kati wengattamu kitegeeza Levikson ne Desire tebeerabye mwaka guwedde oba guno ne beewasa batutta akabanga nga bali bonna lwaki ngambye nti akantu ke kaleeta obuzibu wano wonna ina vidiyo gye nalabye y'omwami omu n'omukyalo omu kati obuzibu bwange bwabadde ku moderator nti olw'okuba nga twagala okubaako akantu ke tufuna bwe tufuna kye tufunye twagala tukiwa amaaso n'ebigere kitambule tukitwale bye tukyagala tewe balabye ka vidiyo ka Desire ng'ayogera ku about yada I think alina message gyawo baba simanya okkirizanga apologize simanya you move on biki ebyo so message abakantu ne bagikwata ne bagiwa amaaso nti yabadde tunuulidde ani Bizzo ne bagiwa amagulu ne mujambaza ne mujjayo ebikadde sole mugambo ne batema omugambo naye njagala babuulira nti nze omulundi gwensooka okulaba Levi omulundi ogwasooka olaba Levi namulaba I think if it is not 2014 yep it is 2015 kwebyo ebibiri if I'm not mistaken namulaba lwa Bizzo ye yaleeta Levi
twali Emmenga awo ku Ndejje, twali ku Ndejje University awo. So twateranga recordingirawo Bulango bikiwe ebikyo era nga omwami yali recording sali bamuyita Fred. I think wenjogera Fred Levy ayinza oba Fred amumanyi era amujjukira. So nze lwensooka okulaba Levy nga si nga waali nga si wamaanyi nga bwali kavubuka kato muvubuka apanga obulamu muvubuka alina ekirooto era ng'ali mu kukituukiriza ali mu kukitambula atuuke to dream ye. Naye nga kye nasinga olaba kubanjukira either bali kyesijjukira bulungi bali badde kukola kalango oba Bizzo n'alwawo waliwo ebyamukwata ng'ali ku radio awo yakoleranga ku Spirit. Kyenkakasa ku olwo waliwo atajja ku Bizzo ne mwami Ibura Kadanke yali ateeka Kadanke so promoter kosa yali akolanga promoter bayita kyenzijjukira yali aguze ne show yenawulirako eya Levy oyo so baze kola kalango so ze wentandikira olaba Levy. Kyemanyi kiri nti that woman was very supportive. Bizzo era kyemumanyiko ekirala she's loyal. Ye bwagamba nti akwagadde omutima gwe gwonna agwayo ate wuuyo ade takolanko na Bizzo mubuuzi ade bakolako ne Bizzo ade tokolanko ne Bizzo taata asese naye kale the fact that mbu yakolako naye omuntu ow'omutima omulungi omuntu ali amininga kyayogera emirundi 2-3 gikumala. Yes, okutegeera nti ono alimu amakoona ono kubanga nze nali ndikodizeeko ku Bizzo ku Bulango obumu so mumanyi wagamba nti alukamu nja kujja wagamba this is it si kino sikyagala mba sikyagala so kitegeeza nti even ate ngenda kugala lwaki njogera ebigambo bino oli ayinza okubuuza lwaki ayogera ebyo byonna. Amazima gali nti Bizzo katono ke mmanyi yayiwirawo omubiri omwana oyo kale saagala kumuyisaamu maaso omwami oyo Lady Bizzo yayirawo nnyo Levy omubiri mu career ye kale tetuganye otumala otutuuka eno waggulu olumu abaatuyamba maybe tusolaba nga tebakola kyamaanyi naye omanyi kyekitegeeza okubeera ng'oli artist naye ng'olina omuntu gw'osibiddeko ate ng'ali mu media ng'ali ku radio ali ku TV kyeza olumu kikwanguyira n'okupushinga ennyimba zo kitegeera ng'oluyimba bwe wandigenza ate ne lusooka ne luyita eno smart ono atutunde ono yaluleetanga bangi batutuukiridde mu mbeera bwetyo nga tuli ku mpewo so kati kyengezaho okulaga nti mu starting career yamubeererawo kakati lwaki njogedde ebigambo ebyo nti nebino byonna we byabaawo wenkulagira nti Bizzo mukyala mulungi wandisuubidde yandivuddeyo okuleekaana okategedde but yasalawo okolaki kusirika n'amanya mbu wadde bino byonna bibaddewo ebintu by'okugenda mu mawulire okweweebuula n'okukola ki ono sitira asigala taata w'abaana bange n'atakola kino abakyala abalala kye bakola ebyendaba ne beeweebuula ne bakola biki naye te ne beerabira omwana ono aba abaana bano be baleeta mu nsi so teyakikola era yasirika kati okusirika okwo ekisooka kwe kuluma mmwe bannamawulire twagala Bizzo abeeko kyavaamu akantu ayogere emboozi sitole mugivuze naye tegguka
eri ku side emu tegguka kati ekizibu tulina ffe bannamawulire b'e Uganda wano olumu wootayogera baagala okwogerera anti munnaine mawulire batugamba nti bwe natuuseeyo n'asirika okusirika it's also a story naye nze ndowooza kiri bwe kiti yes okategere so kati bano abeefuula nti boogerera be baleeta obuzibu bano bandowooza bwenti ate olwo ne yagamba munze bizo yankubidde essimu olwo yabyogerako emabega yankubidde essimu naŋŋamba tebimuyisa bulungi bizo talina gwe yali akubidde essimu era kyolaba amawulire gamulema yadduka ali luddawo oyo omwana ye yayogera ebyo ebintu tobanga oyogera ku ono ow'omu America yagenda mu bufumbo so yali alimba omutegedde so omwana w'e London yali alimba so kyengezaako okujjayo nti amazima gali nti bizo temugenda mufuna mu kigambo maybe tomanya siyagala muterawo mukono naye waba yasobola osirika luli we byali ennyo ku bino bihiitinze nnyo sisuubira nti musuubiramu ekigambo kati era bw'obanga bali Levi agamba bamaze emyaka 7 bya Levi nga bya Levi ebyo singa bizo yali muntu wavaamu ekigambo singa yayogera dda kyogezaako tugirayo ekyo kyova olaba nalabye sheemu gye mba njala okutandikirako nti olumu abantu bajja okukola zishwa tebakoze research nalabye omuwala ng'ali ku sheemu ng'ayagala kuteekawo ekifaananyi ekitaliiwo kitya nti oli yabbye omwami w'ono yamubba egwe n'okyanguya mangu nti ono we bayakyankalanya amaka g'oli yakyankalanya amaka g'ono no bwe gibanga emyaka 7 wano gye bamaze bonna kitegeeza ye ne bizo baali bayawukana dda nga buli omu yamovinga on se tewali ku papa teza baali bonna okusiza ku bigambo Levi bye yayogera okategedde ate era n'okusinziira ku interview ye y'emyaka 7 ogiwuliriza obulungi eya bizo era ng'ekulaga nti baali bayawukanako akabanga emabega okategedde kitegeeza things were not moving on well. Those are 7 years back. So kitegeeza tewali ono yagenda okumuvinga ono n'omuntu weeri probably nga ono yamuvinga ono already so temuteekawo bibeera bitaliiwo so fabali eyo abalaba tuteeke mu bwongo bwaffe era tutegeere nti Levi we yagambira nti akugenda kuwasa Desire biri ebibye ne mama w'abaana byali byaggwa Levizo nga tuba tusinzidde ku interview eyo ne Levi byayogera however nze nno nsuubira mu mawulire akatono ke nga baddemu ebintu emu tebigwawo by coincidence bibaako ekibipushinga kati osobola kungamba nti akatambi kano kaavuddeyo kati okitegedde yes kubanga lwaki tekaavaayo luli biseera biri iwe byagirira ennyo embaga bikoze bitya lwaki kavaayo kati nze nno ndowooza ne ku kampeeno especially ey'omusajja ndowooza balina kye baagala bizo ayogere oba balina kye bamwagalamu ayogere mu mawulire kubanga abakuba omusajja eno bamugamba bo balowooza nti talabirira baana okitegeera balowooza talabirira baana balowooza yasuulawo omukazi mbusimanya okitegeera kati nze ndowooza olwa pressure eyo omukulu ayinza okwagala akilininga erinnya lye n'ekifaananyi nga kyebaagala maybe mu bize ndowooza yange ndowooza bize aveeyo agambe abaana omusajja abalabirira ndowooza omwami alyoka akkakkane naye nze ndowooza gwe omwami woba omanyi abaana obalabirira
era ng'omanyi mukwatagana bulungi okituuka ku by'abaana. Society oba public teku baleke boogere because people will always talk. Levi yavaayo n'agamba ye kukikwatagana ku baana be. Yes. Kibula ye tabapostingangako wantu wonna. Tayagala baana be mawulire. Niyo olumu ka pressure kano kasukka ka social media. Gwali ogenzeko mu comments z'abaana abo nga bapostinze oba kifaananyi kyabo. Ye n'omukyalo omupya Desire. Comments ezibaako zimanyi. Va ku musajja wa muno. Exactly. Wasuula wa abaana. Bakaza bakulu mwesibe ku baana abato batidde amaka gaabwe biki. Kati waliwo abapushinga narrative eyo. Either balabise Levi oba Desire ng'omubi ng'omusajja wa Katonda osuulawo otya kale omusajja wa Katonda wagamba tumaze Desire emyaka 7 era kiyinza okukubamu kinamuka ekifaananyi ekirala kyekiraga naye kyengezako kugamba nti bakulabisenga atali responsible omuntu atalina buvunaanyizibwa kati maybe patemu pushing esobola okubeera nga etereza ekifaananyi kyayo probably bapushinga Bizzo aveeyo gy'adde yeekwese abeeko kyayogera omanyi sayansi abawa ati pushinga kino kidde waggulu gwe jangu mu mawulire olage nti tokiinaako buzibu naye ng'ate kinyigiriza pateeno kati pateeno eveeyo ebeeko kyeyogera kati ndaba kye kigenda mu maaso nti baapushinga kino kivuddeyo Levi w'omubuuza agamba kimu oyo omukyala muwe ekitiibwa Saala mwogerako naye mumunoonyeeko ye abagambe oye statement ya Levi bwe bamubuuza Katambi mumukole ki mumunoonyeeko kati banoonye Bizzo brabula abeeko kyayogera yabasindikawo no kati osigale gwe oli tolina buzibu naye nga ndowooza yange kati awo oli we yeebuuliza ekibuuzo lwaki Bizzo aba ye tayogera anti kati loli n'akubuuza ekibuuzo waayogera afune ki because wojja mawulire n'oyogera olwogayingidde togigenda gavaamu kyekiddako because wojja n'oyogera n'okiralifyinga kino nga baddayo ewoole nga baddayo ewooli yagambye bituufu oli naye nga baako kyayogera ng'ate bakuddira asirisa asinga at the end of the day teri kigenda kukyuka olina bitunuulira n'obireka obitunuulira n'obireka n'okkakana era gano amagezi njalaga wa Bizzo wamasirikira ddala oba Bizzo atunuuliramuko ku baana n'agamba ebintu binene olwo buvaayo n'oyogera abaana bano bakuze olwo anti Bizzo mukyala maama amanyi kisobola okuaffectinga abaana be Bizzo ategeera obwongo bukulu ategeera manyi kibi nnyo era okyewalanga nnyo okufuna omukyala nga mukulu naye ng'obwongo buto wangi mulimu abakyala abamu ng'obwongo buto bangi ani kati Bizzo obwongo bwali buto senga ku media tavaako ate wuuyo wa media gwe wagambye kati Bizzo senga alina interview gy'ayagala okubaako kyayogera alina waayagala TV okugenda bamukoleko nga talina contact naye yennyini bwayogera bamutaapinga exactly so naye kikulaga nti mukyala amagezi mentale mwegali ategeera kwe kubeera nga mu incident eno yonna yasigala muki asigala asirise nesale tekitegeeza nti nno ku magulu ge ng'omukyala kiyinza n'okuba kyamuluma oba tekyamuluma naye yakola ki yasereka kati lwaki mwagala ayogere kati nga bibadde bikkakkanye so mulekerawo okusiiga ekifaananyi ekitaliiyo probably Bizzo moved on balina abaana bebalabirira n'oli abeere mu kintu kye kyeyayingiramu abeere n'omuntu we gwalina abeere n'ekintu kye ekipya kyeyayingiramu aba oli awo bonna balina abantu baabwe kati ng'obulamu bulina otambula obulamu bulina otambula omanyi wotakkiriza reality ogenda kwerumya omutwe gwa bwereere sometimes ebintu byolinako control bikyuse byotalinako control bireke byesonyiwe saba busabi Katonda yes ekitegeera saba busabi ki Katonda so kati bino byonna ebiriwo ebitambula bannamawulire bye basinga okukipikamu ennyo omuliro bannamawulire naye nze ndowooza
mu ndowooza yange nga gwe Sami. nga nze bwe mbitunulatunulamu wakati all of a sudden kaavuddewo akatambi. Kimbadde ngenda ate nze mawulire nga manyi engeri amawulire gye galwaninga. Kati wabawo push. Okitegedde? Wabawo push ebeewo nti wakati Biden oli gy'asinga okuba nayo kukakasa abantu nti yes twayawukana naye tulyoke. Naye kati eyandi tuli taata ne maama abatalina tabu. Kati ekyayinza okikolako service entuufu ne kivaawo mu bwongo bw'abantu alina kuba bizo ng'alina kyayogedde. Just okuvaayo buvi mu kamera n'akiliyalinga n'agamba bano kye baagala talina buzibu. Bano kye baagala naye tekirina makulu. Oba mu ndowooza yange we mba mukyamu it is okay bansonyiwe nenze mu ndowooza yange. Oba kirina engeri gye kiyambako okubanga gipushinga omuntu omu okubanga asigala mu mawulire ng'omuyimbi kiba kimugattako kusigala relevant. Kati ye kimukolera ng'omuyimbi naye ate ono ye kiba kimuttira. Aliwa omukyala kakyenkugambye nti gw'osooka ne weebuuza bizo wavaayo okwogera kisinga kukolera ani? Oli kuba kiri mu favor ye. Exactly. Favor ya Levi. Kati awo ng'omanya ani apushinga narrative ayinza okuba si Levi ye ng'omuntu naye kampu ng'awo okozesa wano. Awo ng'okozesa kichwa especially oba walya ku ngege walya ku mutwe gw'engege kozesa kichwa. Kyendowooza nganze. So bizo tayogera sofa kiyagakola asirike abirabe bulabi biyite bigende. Bangi tulabye akatambi kano ne tulowooza kajjo. How comes nti muvaayo ne information yegamba imbwa akatambi kano ka myaka 7? Anti kiraga ekirungi ekiri ku YouTube bili gye wateekayo last year tesobola agamba wagitaddeyo jjo. Yes. Na ogenda okalabe olaba batekali myaka kumpi 7. Kitegedde. Nza n'okuba nkawadde mitono kayinza kali 8. Kati saawa eno. Kayinza kali 8 katambulira 7 8. So kadda n'ekirala bizo waafaanana kati mukatambi ako otabanga oba omumanyi kati mukatambi ako si waali kati banjawulo nnyo. Banjawulo so you can tell. Okitegedde. Bali ababiri. Nkotegedde. Era nze bizo mwebaze. Ekisooka yeebale kubeera muntu mukulu ategeera. Ekyokubiri yeebale butatendewalirwa even in the tough times. Ezaaliwo n'asigala ng'akola kikuba bamuprovokinga nnyo. Ekirala mbadde nsaba kiba kisoboka kisigale kityo. Kuba gye bigenda mu maaso mu mawulire ojja tandika nga ebibuuzo bijja kyekyabaletera okwawukana byava ku ki? Okategedde. Kati ate muvuge ekyo ti ono yankola bw'ati oli yankola bw'ati. Ate tebinyuma. Abaana bano bwe baba bakuze asobola okwakisesinga social media YouTube kati nga laba maama we yetottolako neera bakulu ne taata addako bino so ode kati we already nga bakulu kubanga bwe babanga baawukanye emyaka egigenda mu 8 kati essaawa eno ekitegeeza omwana yasigala nga wa mwaka gumu aba wa myaka emeka? Exactly. 9. Waba wa myaka 9 ate olwo yasooka. Okitegedde. Mwana w'emyaka 12 aba ku internet. Kati tebiba birungi. Okitegeera. Kuddaawo kwaba namwe tuli bazibu. Mugenda vvayo mweyuze ng'abazadde. Ate dde n'agenda anoonye ku sayidi y'omwana. Mbu yayagala kubeera wanjawulo. Anoonye ku mwana wamma kati kikuyisa kitya ng'olaba bino. Olaba obiyingizaamu abaana. Obasanga eyo abaana basoma ne bato baffe bali ku campus. Abaana abanoonya obuntu okufa obufi. Amusanga agenda ku ssomero. N'amuyimiriza. Exactly. Sooka ombuulire. Kikuyisa kitya ng'obalaba. Kati ebikola makulu kisigale nga we kiri.
Era mbadde nsaba buli omu awe munne ekitiibwa ebintu bitambule nga we biri. Oba ogamba omukyalo omuwa ekitiibwa kimuweere ddala. Kaakati ekintu kino kireka wa Levi ng'omuyimbi ne kariya ye? Ekisooka era nalabye ku interview eyo omwami omu n'amuyita kyesaagala kumuyita. Yamuyise smart. Yamugambye nti oba Levi smart wire. Bwe bakiyita? Abo be bakola ki? Simanyi. Nange abo sibategeera bulungi. Naye we nagenze enkeera era message ne zijja nga Levi yennyonnyolako. So kirekawa Levi ng'omuyimbi ekisookera ddala gyasigala ng'ayimba. Naye mu fraternity y'abalokole kimukubamu. Bali abamukkiririzaamu. Abamu bali baba stongi. Baba batandika okugatta budotsi. Bagamba ng'oli mulokole haafu n'eki oli haafu. Bali ba stongi. Ekitegeera bategeera obulokole. Era nga olidde omusajja yagambye mbu yeeyita muyimbi wa gospel, yeeyita mulokole naye si mulokole, mbu byakola si bya bulokole. Bwe mba nkootinze ebigambo by'omukulu tegusuulwa. Video gyeri kibiri mu public gundi ekyaliyo. So abalabi we manziramu ekibuuzo kyo. Abalabi bo nga bo buli omu ayina endowooza yiye. Waliwo ajja okujja agambe nti nze Levi simuyinaako buzibu. Ebyo tebina bikwataganira na music we biki. But oli waba ategeera music ngera ategeera ne Levi as a brand kyamukubamu. Naye kyensinga okukakasa yali prepared for it. Yakyetegekera. N'amanya nti kino kijja kutuuka. Kijja kuleeta kino, kijja kukolawo ekiti, nkivaamu nti. Yes. Nanoonya the way out. Eyo kivaamu. Kitegeera. Nze ndowooza bino byonna narrative gye batambuza bagiveeko buli omu agende mu maaso. Kakati oli ali ayinza okubuuza what's the pushing factor ya story eno? Era abapushinga story eno what's their motive? Anti kyenkugambye nti nze mu ndowooza eyange motive esingira ddala baagala pattern eveeyo ebeeko kyeyogera. Kyenkugambye mbu story tebalansinga. Eri one-sided. Eri one-sided. Ate bwe tubeera one-sided ono asirise eba abagera respect. Yes. Because probably they expected maybe when this one comes up no najja kuvayo yerwaneko. You build that equal line. Okitegeera. Kati bali mu kugattagatta mbeera yonna kulaba ng'ono abaako kyayogera. Era ono wanaabaako kyayogera bali bajja bafunye wiini. Bw'avaayo singa Lady Biz avaayo n'ayogera n'agamba kino ne kino kyali bwe kiti ne bwe kiti baba bafunye wiini. Levi aba afuna wiini. Etya bafuna wiini lwa nsonga nze nkuga ekisinga obbatawaanya. One kati kankubule saa Biz atuula mu kamera waati bye bagenda otandikirako. Mwakwatagana mutya? Yes. Kyekyabaawula. Mwimaze ebbanga ki nga temuli mwenna? Kyakuyisa kitya ng'olaba awasizza oli? Baba okitegedde? Batiimu okyogerako ki? Kati ebyo byonna byaba agenda okwogera muntu. Probably ayinza okwogera mind ye n'omutima gwe ate n'asalibwa omusango. Omukazi mubi nnyo oyo. Ayinza okwogera mind ye n'omutima gwe n'ate mu kwogera awo
kuba muntu n'anyiiza babaako oluyi wanyiiza. But all in all kye baagala ono ayogere kati okubyewala ebyo nayo n'okuddamu oyo katemba because twagala tetwagala byaggwawo. Tekikyadda kyayiika oli si mufumbo si mbaga okitegeera kati waliwo ekisinga ekyo nti kati gwe nkutadde kati kyaggwa tulina ku moving forward tukkirize ekyabaawo kyolanze nja kusaba ekintu kimu yenna apuushinga narrative eyo apuushinga ekintu ekyo va ku bigambo by'abantu gwe kola kyolowooza nti kyekituufu okole kola ekituufu kyolaba nti kino kyekituufu kyengwanidde okukola because public tosobola gisatisfyinga atosobola tosobola wa bantu kye baagala tosobola tosobola twa abantu bakaaba obwavu President Museveni wakera ku machanga agamba naye muri region n'agenda nga ataddewo obufo banne nti mwenna mukeere nga wano buli lunaku Monday to Friday babajja bawanga y'akasente era nga bazifuna era bajja kugamba sente tuziridde era ba complainingira ekirala. So you cannot satisfy everyone as long as your children are happy. As long as igwe n'omuntu wo mubikwasaganya bulungi bategedde because kyemmanyi boogera boogera ate katoyinza obutayogera na maama w'abaana bo osobola bazi wakyawaye tewakyawa baana kati okujjako kati ng'oli atadde obuteesimbera naye boogera. So obufumbo bwe butyo Desire amanyi kye yayingirira tiyagenda ofuna omuntu we ng'alinayo abaana ate era ne Levi yagenda ofuna ono ng'alinayo ki alinayo abaana. Kati obufumbo obwo tebwetaaga bantu babwongo bunafu obufumbo bw'abantu bakulu abategeera ensonga abaawula abatabireetamu nnyo gundi ng'osobola otegeera kati ekyo mba mukiyingidde wakiyingira okimanyi then ndowooza ekyo kijja kubeera nga kitambuza obulamu bulungi kasita bamala okutegeera bonna status zaabwe then biba bijja batambulira bulungi. Exactly. Then saane bannamawulire mulekerawo okutambuza ebitaliiwo teri kiriwo. Sami sebo bino byonna ebitambula birina engeri emu oba endala gye binyigamu Lady Bizzo. Yes, ye ng'omuntu ayagala space ye. Yes, byabawo so I need my space obulamu bwange butambule musale pressure. Ekyokubiri ebintu ebityo ebibaawo I am very sure ayina amasimu agamukubirwa. I am sure maybe why did you do this kati nga ino banyonyola ate gundi nkadde biki you know kati okumumalako emirembe. Then ekyokusatu somehow mulemesa mubanga abaagala omulemesa okulivinga obulamu bwe. Otherwise beyond that tewaliwo kyamaanyi kiremesa Bizzo okulivinga kukutambuza you know twaje ng'ogyeko ebyo ate nga nayo biri mayina kakati bali asobola obbanyonnyola nti ne bategeera bino byonna banasobola obyesonyiwa bwe byabaddewo n'obiwulira wafunyeyo kadde akamunoonyaako mutuule munyumyemuko nga wenkugambye Bizzo ndudde omulaba ate no weŋŋamba kulwa sitegeeza myezi. Totegeeza myezi? Ogamba myaka? Ndwiridde ddala omulaba.
But I talk to her. Wano. Kitegeera. Ate manyi nti oludde Okumulaba. You know nti we meet, we talk. Kubanga nze okumanya omuntu seta kubeera nga mbeera naye nnyo. Teweetaaga kubanga obeera n'omuntu nnyo nti mutambula mwenna nti mukola ki okumutegeera ennyo. Nze the little time gye namanya Bizzo nga mulaba nengi gyatambuzaamu ebintu bye byammala okutegeera the kind of person she was. Okitegeera kyobola nze bino ebyabaawo I was sure temugenda kufuna kigambo kya Bizzo n'ekimu. Kyogamba Bizzo musirise nnyo okutuuka awo. Kuba amanyi baali free naba ayogera ng'omuntu omulala yenna mwogezi naye ayogera by'alina okwogera. Nemu ensonga zataleeta mu lujjudde. Kati kankule nze nyina era abaakolako naye nga baalina very surprised okumanya nti Bizzo ye yali alina abaana ba Leevi. Bizzo abaana be taata waabwe ye Leevi. Ninga baakola naye okumala ebbanga. That is how private she is ku bintu ebimu. Okitegeera nti nga wate wandisubidde buno obuwala obulala kati buno ng'obwammwe. Baani? Sigamba obubwo. Ngamba buno bwentera olaba nga mutambula nabwo. Ani? Ngamba obwa bali betubotera olaba nga batambula. Okay. Wandisuubidde nti the fact that nti alina omwana wa celebrity aba ayagala buli omu amanyi. Okategedde? Buli omu amawulire ensi. Nyina omwana wa Deno. Okitegeera? However, ojja kwesanga nti nkugambye abaali bakola naye abamu nga tebamanyi. Nze nina gwe mmanyi yaŋŋamba naye okimanye nabadde surprise ebyaddala ne mugamba munnaye nange mbiwulira buwulizi. So she's private ku bintu ebimu and I think that's how it's supposed to be. Toyina kubanga oyasama buli kimu yogera tebikola makulu. Tokambuwaddemu awo. Ge mazima. Gwe n'osanga omukazi ali awo ayogera buli kimu talina kyama. Omukazi aba open. Okubeera open kiri okay but si buli omuntu ayeetaaga okumanya ebintu byo. Sometimes learn how to shut up. Tuddewo ku nnono y'abajjajja eby'omukiseera tebitotolwa. Ale n'omukazi omutuufu alina okubanga ne waba alabye olumu ekimunyiga ku bbaawe. Si kwasamira mbu ate katanoonya akazindaalo simaayogere olw'okuba alina eddoboozi aleekaane. Because bye muleekaanye nga mwerangira bwe mubitereeza enkya ate temutukomawo tugamba nti kati yabitereezezza mutulekayo bulesi. So you shut up. Oli asobola ogamba mukwano gwe omusajja mwesonyiwe n'amuta for that time. Exactly. Owaita akaseera ne baddiŋŋana tigundi yo nno olaba ye yaŋŋamba bw'ati. Kiba kikulekawa. Kyanze mbaagala nasissaayo bigambo. Era wonnyumiza ebintu ngamba okakasa. Okay. Because bali tomanyi gye beesanga. We banaatereera bajjaga nno Sammy omulabo oyo yalaŋŋamba mbunkute. Aye n'ekirala asirise teyejjusa. Kati we wantu oba yembeera Lady Bizzo gy'alimu nti ye yasalawo asirike kusirika. Lwaki Desire bw'akola videos ze mu comment section abaana bajja nnyo ne bapika nnyo ekintu kya Leevi biki bino. Kati ye ng'omukyala kimulekawo olaba ebintu nga bino nga biri mu mawulire ne mukyala munna ate bambi Desire y'omu ku bantu bemmanyi abaagaliza atalumba muntu. Kireka wani Desire mukazi wattu kuba si muntu wa ntalo. Desire kimuleka we kyamusanga
Wekyamusanga Eh, wekimuleka olaba Mm. tuli mu society nga wabawo ekibaddewo people take sides. Mm. Okategedde? Mm. People take kyenkuga ekirimu tosobola kupleasinga everyone. People take sides. Waliwo abajja okulaba desire nga bagamba wandifunye owuwo nga bo bali ku side ki eya Lady Bizzo wadde Lady Bizzo tayogeranko nabo tabamanyi naturally bo ne bagamba badai hadzi akitegedde. Waliwo ye abajja okulaba gambe musajja ye waba asazeewo kino kyekyo kyenkugambye nti yagala toyagala Bizzo wavayo n'ayogera bano abali eno bagenda mulumba nga bano abali eno tebagalira ddala kulabira ddala kifaananyi kyonna kya ssanyu oba posti yonna ya ssanyu. waliwo batiimu ffenna tubifiirwe kati waliwo ttiimu ezo ezajjawo tewali aziteekawo njagala byonoonese tewali waziteekawo nti kati waliwo n'abatayagalira ddala kulaba muntu ali mu ssanyu. Ne wabawo n'abanyiivu nga balaba ekintu engeri gye baali bakibaze si engeri gye bakifunamu olw'okusirika kuno nga liwo ayagala olya zimba story mwaba akantu agikame you know so nga bwe bagamba nawe akasuuka olumu akozesa ka statement kano yakakozesa naye kankakozesa. The big man laid his bed. Let him lay in it. muleke tomusumbu muleke oba otegeeza kyesa abaali engege bakategedde. okalekedde baali angege bokka abaali engege emitwe egikola bakategedde atakategedde akeesonyiwe naye nga kyekyo besika tewali nnyo kyamaanyi tewali nnyo kyamaanyi kakati bino ebintu bwe biba mawulire bwe biti bino engeri gye byaffectingamu Levi as a born again and a gospel artist kina kyekimu affectingamu ng'omuyimbi wa gospel. Kiki kye nagambye nti abalokole bali abali stongi abaddala bali abagamba next to nti God abo basemi Jesus nedda akika nakyo mwagala kibastadizinga osegeere waliwo abaleetayo enjogera mbu basemi Jesus baba bagala just kivumirira ndoluwa naye ngamba abalokole bali abanywevu abali tuyinza ogamba abali ku musingi ogw'obulokoze ojja kusanga bo tebalowooza nakulowooza nti omusajja muyimbi wa gospel okategedde so kati kyenkugamba nti mweyo sekita mulokole si mulokole ebyaliwo bimukuba so naye nga mu society gye tulimu mbwejjudde simanya opinions buli omu alina opinion ye ajja sigala nga ayimba but ekifaananyi kyagiramu woba tulina Levi ennaku zino si mu bubi oyinza obutamwawula nnyo nabali abatayimba gospel bano mikwano gye bano buli kimu ndabika nyambala njogera omanyi kano kanga kugambe nga mmaliriza oyagala maliriza ngeno topiki tugita ebiseera ebisinga wobeera nga tobasobodde bajjayo abantu bani nze nkyogeddewo nti obanga tosobodde bantu bewagenda kujjayo kubajjayo olumu weekanga obajoyinize
nti bw'okera ku makya Mm. n'ogenda mu lutabaalo bw'olemererwa okununula oyinza ofuuka omu kwabo ke ka statement ak'oluzungu, if you can't do what beat them, do what, join them. kuba emyoyo gino kuliko emyoyo gino ogiraba walina oba owiina kati ogikusinga amaanyi. Pastor Bugembe yabagamba n'abagamba nti ne bali eri be muleka be musuulirira eri be muyita ab'ensi tubeetaaga nabo bajje mu kyaki. Tebajja kujja nga ate tetugenze mu maaso nakubeera nga tubasembeza kumpi. Kakati Yesu gwe tulabirako sikyo? Yesu oyagala kati kuntomeza musajja wange, ndi muntu wo. Yes, nze ndi muntu wo. Oli muntu wange. Naye kankiddemu wenti nti kituufu okitegeera, naye woogenda okukima abantu abo gyonna gy'obajja kwogenze bakyusa, tusuubira okulaba nga abantu abo boogenza okukyusa after some time batandise okweyisa nga gwe weeyisa. Osegedde? Naye wetutuuka nga tetandise okulaba gwe wewagenda okukyusa ate gwe atandise okweyisa nga we beeyisa. Nga gwe okitegeddde eyagenda okukyusa otandise okufaanana nga bali be wagenda okyusa, so si bo faanana gwe nga we wagendera. Ekitegeeza gwe agenda okwegatta ku bali nkufunye Sami. Amina. Nkutegedde. Omaliriza nga gwe bakyusizza. Basobola okugenda gweze bakyuse bakukyusa. Genda mu maaso. So kyekyo munnaye kati ekyokugenda okubuulira abantu enjiri si y'ensonga. Naye obakyusizza. Okugenda obuulira abantu enjiri si nsonga. Agenda obabuulire, tewali agaana kuganda kubuulira kigambo kya Katonda. Ne bamalaaya oba weebali ng'osobola babuulira, genda obabuulire. Naye tukera ku makya tulaba ate yali ayambala engoye ezikoma mu kati ate zitusa nga omalirizo yambadde empale ate nazo tukyazambala. Ate naye tukulaba kati buli lwaggulu olina osimbaawo. Kitegeeza bakukyusa. Timba mbagamba ekigambo bakiwulire nti bw'oba ofaanana bw'oti osobola okubeeramu Yesu. Amina. Kakati Sami, abayimbi bangi oba ba celebrities bangi balemereddwa okukwasaganya obufumbo ne career. Kyekiviirako ennyo obuzibu abantu okulemerera okwasaganya ensonga z'amaka ne zibava mu ngalo. Butabyawula. Ogayi ba celebrities. Abantu beerabira okwawula nti when you're outside you're a celebrity. When you're inside the house oba okomyewo ewaka mu bufumbo you're not a celebrity. Bwe tuva wano ku pano Sami addayo ewaka abataata w'abaana. Exactly. Era ayita mukyala we mukyala. Wabula wano sibye tujja okuyita a different person. I'm just giving an example. Jose Chameleone. Where is Jose Chameleone? Era star. Yes. Sikyo? Naye wadde waka mu bufumbo. Ye Joseph Mayanja. Ebitiibwa bikoma ku geeti. Okyegedde? Oba taata oba husband. Kati obuzibu bwe tulina ffe wobeeramu n'erinnya yagala lireete paka waka. Otuuka muba tolina nakyo ŋŋamba. Exactly. Oba babimanye. Kati neweesanga jjukira ebiseera ebisinga omukyala wawasi kizibu osanga bonna nga ba celebrities. Naye kizibu sigambe mu tekisoboka. Kizibu kituufu.
ate era ne mubanga mwenna muli ba celebrities waliwo era asinga erinnya waba wali wagguluko exactly kati erinnya lino lye lisuula obufumbo bw'abantu erinnya lino bakkiriza erinnya sala kumwesibako nnyo lino erinnya lisereebu lino ogamba ndyesibye ku eryo lino erinnya lisereebu likwata ne lifuga mmwe nti lijjawo no personality endala eri gwe the original you ali ewaka omukazi ayagala kwogera na Ssekirime Muyanja n'asanga batereeze Adda agamba kumba omwoyo gwa Adde focus gwe guli. That's where the problem comes from. Inti ekyo kye kireeta obuzibu jukira celebrity one eri ebweru probably bakusinza probably bwe mwagala kukulabako probably bakusasulira okukulaba okitegedde wofuluma bakuvugira mu mmotoka ez'ebbeeyi smart red carpet otegedde kati woleeta amampa ati ago n'ogaleeta ku Nakanwaja ali mu bufumbo buganye kuba ye takulabanga kamiliyoni era ojja kwetanga gwe kino kinoonyerezeeko abakazi b'abasajja no ba celebrity bwe baba boogera ku babbaabwe teboogera mannya ffe ge tubayita olaba ne babi aba ayogera ku bwe nagamba mwami Kyagulanyi taata Solo Joseph oyo omulaba olwo ng'omanya boogera batyo okitegedde yes kati ndabye nnyo gundi ng'ayogera ani Nyamutooro yes kale Edrisa yayambibwa mbuye Eddie Kenzo naye ogenda olaba nga engeri gy'ayitamu Eddie omanyi Eddie ono gwe tuyita Eddie mpereza akacupa k'amazzi yagala you see Eddie but mu ngeri eri respective exactly yes so kizibu nnyo okusanga nti mbuno n'oli amuyita stage name because it yafumbirwa stage name ekyo kye kireese n'obuzibu mu basumba abamu exactly nti adde ewaka nayagala omukyala amutwale ng'omusumba oli omukyala afuuka endiga ewaka kizibu Sami genda mu maaso lwaki sikuta Sami kano tukamalirize Sami tusisinkanye obuzibu bunene wakati w'abayimbi baffe aba gospel nga bakolaidinga n'abayimbi aba secular music era nga abangi bosanga abaana bali mu gospel bakyusiza ne style nga bawuliriza gospel weebuuza ono ddala gospel nga bagoba kiri eri Sami kyekisinza okusindikiriza abaana bano okulaba nga birthday abaana nga eno mu kanisa kiki ekyo nga baddawa nga badda basise style eno eyaffe eya secular eyammwe eya secular eyammwe eya secular ne bagiyingiza mu gospel yes bakye tuyinza okugamba mu church kubanga bwe tuba tunoonyereza factors usanga ne bwe waba mu bufumbire ezikyankalanyiza abasacula nga ze zimu ze zikyankalanyiza ne baliwa ne bana abaana abalokole kiki ekivuako obuzibu obwo ekisooka ebitemu tetwagala byogerako nga church naye nga ge mazima ekisookera ddala ekireetera abaana bano okukola ebintu ebyo ekisooka saagala kukijja okwegomba beegomba nnyo beegomba batya naye ng'ekireeta okwegomba beegomba bayimbi b'ensi no saala nnyo bayita bayimbi bansi kuba ffenna tuli mu nsi naye beegomba abayimbi bali abatayimba gospel yes naye ekireetera okwegomba kiri ewantu wamu byanfuna nti amazima galiwe gati abasumba muyige okuteeka abaana bano mu budget nti omuyise ku mukolo gwo gwakwebaza oleeteddeko omuyimbi Sami muweeyo emitwalo 5 muwe ssente egy'amafuta
Tetuganya aweereza Katonda naye muwechi Njangu oweereze Katonda naawe sente zaaki. Anti naawe omusumba oweereza Katonda naye tukukolera. Kenaawe omusumba oba oweereza Katonda ate ebiweebwayo byaki? Bajjewo ekibbo ky'ebiweebwayo. Okitegedde kyengezako kugamba nti abantu bano wadde aweereza Katonda avuga amafuta. Yes. Wadde aweereza Katonda agenda mu studio. Okitegedde? Wadde aweereza Katonda asasula ba adde okukola vidiyo. Tagenda wa adde n'amugamba Katonda akwagala. Adde n'akola. Adde ajja muwa budget amugambe nzi neetaaga ssente weeziti. So kyengezako kugamba nti okay, kankyusemu oyinza okugamba budget njogedde kita. Support these people. At the end of the day, these people balina family, basasula fees, basasula ennyumba, balina abakyala. Byoyitamu nabo bye bayitamu. Exactly. Ontegedde. Kakati ane Bible nyine egamba omuntu alya ku kirabo kye. Ekirabo kye kinaamuseguli. Exactly. Si mu bwavu wabula mu kukyusa obulamu. So obutaba na kino kati omwana ono agenda okukubayo akayimba. Agenda okukyusa bisitayiro okuyimba biki afuneyo naye akayimba akasala akwate ku audience enendala. Kati agenda okulaba gundi amuyiseeyo luli yali ku kivvulu ekinene ekyo ekyabalokole tebamuwayo wadde 10. Naye ate deno amuyiseko ka birthday olwa akayimba kakalungi kayagala deno amuwadde 8. Ngamba ebintu bikola. Okategedde kati batandika okufusinga in beat ebyo biki ebyo basike audience egaziwemu. Nina omuyimbi gwe mmanyi yagamba nti for example kati ye wa gospel naye agamba oba toyina kakadde tomuleeta. Oba oli musumba oba oli ki g'omusumba oba toyina kakadde tomuleeta kuyimba tajja kuyimba. Kwegamba ye byoweereza Katonda yabivaako. Anti awe weerabira Katonda yennyini Bible etugamba tubenga n'amagezi ng'obwana bwaki bw'omusota. Tube bagezigezi ng'obwana bw'omusota. Anti amagezi gaagani wemmala okuyimba wano nzireyo ekandi eki. Yes. Wemmala okuyimba wano kati akayimba kange akalala ke nnina ku lupapula wano ngenda kukarekodingisa ki? Mukama anaagabirira. Anti okugabirira Katonda tava mu ggulu n'akuwa ssente mbadde n'okwata. Okugabirira kwe kuki? Nti ndi wano nsaba Katonda nyina akasente kenjala nina kinjala omaliriza deno nakubira essimu. Bulaza waliwo akantu wano. Kati abayimbi bano olw'okubanga tebafiiriddwako kimala mu kyaki. Beesanga nga bakopye ebyeno bafune audience eyeno basale kyola bamu bamaliriza bafaanagana kati nga bali. Era style ng'olaba zezimu nebireeta confusion. Yes, naye buzibu buvaawo. Ne challenges ze bafacinga n'olaba nga zezimu. Osanga oli ataddewo ekiboozi kya family naye nga yagala kimukubira akabanga just ya penetrating. Kitegedde. Nti ne batandika n'oyiga ozannya obubadi bwa bano abensi bwe bakola ki? Lwaki baagala kasente. Sente mbeera. Kwa tulina abayimba gospel tumanyi wano nga okuyimba gwe mulimu. Bangi kati omulimu gwalaba oguzannyiramu. So twetaaga okuwa ekitiibwa mulimu gy'abannaffe. Tuwa ekitiibwa emirimu egyo. Tetugambye nti kale basasule kuba oyinza obutazisobola nti basasule nga bali naye omuntu wamala ate simufunyizeeyo ekikonde naye tomugamba Mukama akuwa omukisa. Nga tumaliriza kanku gumuwa omukisa nga womuwadde n'ezikwatwako mwe transport. Waliwo embuuzi eno Sami yankwatako era nga tumaliriza nzikiriza tukayiseewo. Tai omumanyi Titus. Titus, yes. Yali anyumye emboozi. Tugume. Kuteesa. I mean Kuteesa. Ndi mulokole. Yali anyumye emboozi. Waliwo omusumba omwo abavubuka baayeekolamu omulimu. Ku function yali ku church ne bamuyita gyayimbe. Nga baba abavubuka ne bagamba tulina ke tukutegekedde oba omaliriza. Bwe yamaliriza ne bamukwasa ebbaasa.
Sumba n'agamba basi ne basooke bakole ki? Bagimuwe Yali mukaawe emitwalo nga meka? 5. Nsumba yabagamba bukyangamba wano temumpanga yadde ku ssente zifaanana bwe ziti. Muzikutte muziwa omuyimbi akoze eki. Aha. Kati Nti twabadde tuteeseza ne tumugamba tujja mufunirayo amafuta. Abagamba mufune wali mu motoka yange akadomolo muleetera amafuta. Wata amafuta bayalirize lita 5 n'amuyiramu n'amaliriza n'amuwaayo emitwalo emeka. Kati oyo si musumba wadde simumanyi oyo mufere mubbi. Omanyi tulina ekizibu kimu nga tumaliriza nga woogambye. Abasumba abasinga balowooza be baweereza ba Katonda bokka. Era bo balowooza atali musumba si muweereza wa Katonda. Olabye nga yabuuza akoze eki? Kati bo tebakkiriza nti ne bano abayimbi baweereza ba Katonda nga bayita mu kuyimba. Message bazituusa mu kuyimba. Okitegedde? Ono waayimba wajja n'oyimira ku kitu n'ogamba banne mulokoke. Akaseera kaggwayo. Ono n'ayimba lengera embaata, lengera empuuta. Abayita bajje mu lyato. You're basically giving the same message, yes, but in different ways. Okitegedde? Kati bo balowooza abasinga abamu nti bo bebaweereza ba Katonda beboogera ekigambo kya Katonda ne kiba. Naye Katonda akolera mu ngeri nnyingi. Walowooza abantu abalokoddwa bemmanyi nga nnyimba ze zaabalokola Bangi. Okitegedde? Yes. Kati abasumba bano abamu tebalaba bayimbi ba gospel nga abaweereza ba Katonda. Babalaba nga kiyambi ojjo oyambeko nga wenneteeko okujja. Obeesebesa abantu. Exactly webale tebaba valuinga. So that's why the problem is. So nja kusaba abasumba mukyuse mindset eyo. Because buno obuweereza ono omuyimbi ali mu kuyimbira ayimbira mu buweereza abo. Kati we bamala obbaviira ne mubavuma. Aze okublessinga ekibiina kyo kyandibadde kyamakulu. Naawe n'omublessi. Yes. Kubanga mbayimbi bonna aba gospel bali mu Uganda walonda Titus. Bayita Titus. Balekayo bonna. Kitegeeza balaba nga Titus ajja mu kifaananyi ky'obuweereza. Tebategekera musumba service biri nti so jangu otukeremu otubuulire omaloddemu otubuulire. Weebale kati emitwalo 5 ne girumu omusumba yali mubbi si musumba. Mubbi. Era Titus omulako mugambe Sami yagamba oyo omusumba oyo yeeyita omusumba yatwasenezo mubbi. Tujanyo ya mukoda ye Titus. Mubbi. Gapise motondo yo. Anyway, oyina akantu kokonyeeko Sami. Nene kanuma. Kituufu bano abantu tebamanyangako nti omuntu nga si musumba atabuuka wali nti aweereza. One day program omu yangambako eyo ku kyaki naye gwe oliweerezaako diggwe nga toweereza. Bo bamanyi okuweereza kwe kuyimirira ku katuuti. Ne mugamba mbadde nkusaba okwate kamera eno oyimirire ova service lwetandika paka lweggwa. Kati bwe obuzibu. Gomanyi ba Asha abasiiba enjala. Naye ng'asiibye azungu olunaku lulamba. Tuula wano. Akana kadduse kaakana akakotekefukedde akalitwelezezza. Omanyi enjala eri mu baana abakubi b'ennanga. Gw'omanyi abaana abali mu worship team abeetunda bafuna akasente naye nga babeera ku kituuti. Wangi taata. I am telling you. Nali ne Kasirye. Kasirye n'angamba we yakoleranga ne Simanga akola emirimu gya sitaani. Ng'alina omuwala gw'alina okwebaka naye buli Saturday. Agende mu church. Naye ng'omwana gwe yeebaka naye akulira worship team. Najja n'amafuta ago gonna. Naye ng'akimanyi nti buli Saturday lwa Kasirye kwegatta naye. Naye ng'amuwaayo emitwalo 2 mu egi. Najja waako ne musumba ekimu eky'ekkumi. Okategedde. Lwaki? Lwa njala. Nti abasumba no balowooza nti bo be baweereza Katonda. Era bo ogenda obbalabanga
emmotoka webe yononese tusondere omusumba entambula tobiraba bangi nnyabo tafaayo ndiga empya ya emitwalo gya dola bwegiti gwe nobeera ng'oli musumba obeera ng'oli musumba ng'ovuga personalized number plate naye ng'oyina eriko pasta 2 pasta 1 pasta 8 otegedde naye ng'omanyi abanaku abajjudde mu kyaki ng'omanyi abajjudde mu kyaki waliwo ne yasuze enjala so I am telling you nze ebintu ebimu nga nkugambye nze ndi mulokole ate neyagalira mu bulokole naye nebaza ekintu kimu Katonda kyeyampa nti njagala nnyo okwetegeera Katonda omutegeera gwe nga gwe kubanga oli mu kutegeerera kubanga Katonda si wa group it is a personal relationship ate kanisa yenze nkufunye sami kati nze tosobola kuŋŋamba nti igwe tulina kufaako naye ate boweereza nabo gwe nobeera n'omwana ng'ali ku gundi mu kyaki omwo bebeekolamu omulimu ne bajja ne basiimuula kyaki ne bategeka obutebe bantu balinayo ka budget ayino katwogera waliwo gana amakyaki aga bulijjo agatandika kale that is okay understandable tewalise tuli kati kugana agali established sekyovala aba buli kaseera mpa musumba wange ekitiibwa ne mwebaza era wabakikola omwana alongoosa after month amusasula bawe kasente omwana akuba ennanga nyuka bakuweeyo kasente ofunye ekizibu nti olwazizza oli mulwadde kwatayo kasente kaabo at least yeyo omwana agende maaso n'okwenyumiriza mu buweereza agambe nti nange kati kankuwa example ozomanyi nina example zange zendaba era zemmanyi eno ngimanyi saagiwulira buwulizi nagirabako waliwo omusumba ali mu kibuga wano zino ze bakola bulanki alina bulanki eri sayidi zeeyo ayitayo batya naye okwatako olwo oluguudo adde yaŋŋamba wala lwe bayitako Yima Road alina bulanki kati omusumba jjukira bulanki zino zonna ziripootinga ku main wekiri bwe bakola branch y'ekkanisa reporting directly wekiri badde wekiba era you cannot do something ng'omukulu takigize nti mukole because obeera under obuweereza buno era kyola ebiseera ebisinga n'obwo obuweereza abamu babutuumira ddala na linnya lino ekitegedde kakati ono yali pastor kati omusumba teyalinamu kasente bulungi kuba ye aliko mu kyalo naye ate ono akasente akalina era avuga zi personalized siteweeri kati omusumba yatandika okuwuliramu obulamu nga tebuteredde ndooza mulwadde ninga omanyi ebyekyalo nja kubeera oke kumbe omusajja ali mu kujjanjaba kirala ekimuluma kiki kirala bino byetwejjanjaba nga togenze mu ddwaliro naye nga ebbanga lyonna akaabirira ono seewulira bulungi gona alina ssente zasobola ow'omusajja namuga agenda weekebeze tutegere kye tujjanjaba nga ye tafaayo okategedde kati eventually omusajja obulwadde bumukuba wansi ono waazibuka amaaso but agenda okujja okukebera omusajja eventually bakizuula nti ensigo ziri mazzi okategedde kati nga lujo bajjanjaba kirala nga kiri ebitlate omusajja yafa musumba yafa naye ng'afudde lwa bulagajjavu olina ssente zitwala omusajja ne bamukebera nomutwala mu ddwaliro erikola ki kuba abadde ali under you tetugamba mbu you entitled mbugwa ali supposed omulabira naye at least show concern laga okufaayo okategedde
but because bo tebafaayo era kijja kuggwera awo afudde bajja teekawo muki omulala anyway so kye tusaba okay abasumba mukkirize nti abakuba ebyuma yes aba asha aba kamera kati chachi zagendamu ebya kamera aba buli yonna akola mu chachi ali mu kuweereza maanyi ge mu kuweereza ko okutono aweereza mukama wabakuwadde omukisa ba blessing ng'omusumba kyandibadde kyamakulu okufaayo eri abantu abali wansiwo yes sami tusiibule okay kyosembeza no kinkutteko nnyo so nja siibula nakyo nti omusumba enjiri etaliiko bikolwa teba njiri ebanfu tosobola claiminga nnyo nti oyagala nnyo Katonda era obuulira obulungi bwe naye nga tobulaga mu bikolwa nga neighbour ono tomwagala so mbadde mbasaba nga nammwe mutero tugamba nti omusumba alya ku njiri ye tukkiriza mu Bible mwekiri naye noono aweereza obusobozi bwe bubaawo muweeyo akantu kwaka motivatinga tekagenda mala bizibu bye byonna but it will motivate him or her naye gwe n'obeera musumba ng'obadde n'omwana akulongooseza ategeeka church asha nga tomuwangayo wadde ka surprise mbuleero omumotivatingemu nti kale eri luno olunaku lukulu lutuuse tukole bwe katukuweyo oguleyo akanyama that is very bad I think ekyo tukikyuseemu nga naawe ogamba oli musumba toba musumba tukikyuseemu ekyo so deno weebale kunkyaza era kansabe mukama ayambe abalaba bonna bantegeere nga wenjagala bakole ki bakutegeera bantegeere ayina ekyenjawulo ku ntegeera yange mu comments ziteekewo naye nga bwe tuba bakutereeza kanisa bagamba nanyini mufu yakola ki yakwata ewawonya leka tukwate ewawonya kale mubadde balungi abatulaba era abatugoberedde ova gye twatandikidde mu ssaawa nga yiiya emu n'eddakiika 18 ng'olaba ffe oba okoledde eddala ekyomuwendo omungi ennyo nnyini ddala nze Deni njagala okubaagaliza ate ebisinga okuba ebirungi bwe bibanga nange bimunjagaliza mbadde ne Samike mumugoberere nnyo ku mikutu egy'enjawulo abaayo most especially ku Unique Media eyo ne ku mukutu ogwa Unscripted UG abaawo n'akuweereza ku nsonga ez'enjawulo banywanyi munzikirize mbateere wano mbaagaliza ebyo bimunjagaliza ate era mweraba